Endobeso. Kutenda mu mukabira nzisoro tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello? Nze mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Mukunja. Mukunja. Wewe leo kunkubira kakati. Mukunja ndiye masogoda wa Sana ndio wakana mukibira mukwana. Mukunja mtajandika munju n'abaana babiri. Manje alaga omwana omwasoma ng'abadde akola naye n'akaduuka baakamenyewo ku kkubo. Mukunja neno simanyi nate bagenda kulya mukunja. Mukunja n'ennyumba ekyo mukunja n'ebibuuna kenyine mukunja nyamba simanyi nakyakukola. Kakati nkuyambe muki? Omusajja njagala kumanya alaga wa nyamba. Nyamba mukubire njagala kumanya alaga wa. Naye omusajja bwe yali agenda mwayombamu. Tetwayomba mukunja yakazi watya mukinga atadda kati ebbanga ligenze mukunja. Ng'olabye. Ngambi taata njagala kumanya omusajja ndamukola ki omusajja alaga wa abaana bindi bitesimanyi n'abaana bange tebagenda kulya leero. Naye kakati gwe bw'omanya waali okole ki? Njagala kumanya njagala kumanya waali kyokka ndabe ekiddako. Kati onaayogerako naye? Njagala nakumanya nsonga lwaki ekyaseka munju n'abaana. Ensonga lwaki yabaleka munju n'abaana? Iye sebo. Kati onaayogerako naye? Nedda mukama wange nedda nyamba nga okola bulijjo abantu abalala nyamba nange omuzigiremu amazima nkwegayiridde taata. Kale beerako ku simu tovaako. Nsanya sebo. Hello? Yes, sir. Jebale. Kale chebo nawe jebale. Kakati ze chairman. Chairman chono oba owa watata. Andi kakati munango jja kunsonyiwa okweyingiza mu bitankwatako. Yes. Omukazi wamuleka mu nyumba. Kyokka bamubanja. Landlord tava wange. Bannange sigenda fuga makage wange. Nfuge n'agammwe. Chairman. Vamu chairman teka kuno emiliyoni ya sente. Mukama wange. Omukazi akyali mu nyumba omwo. Omukazi akyali mu. Kabaka mwanga. Ekiki? Mbadde manyi yava na mudda. Ate yavaamu gwe wamulekamu gwe bbaawo ate aveemu alagewa. Tosobola wadde okuddamu okulinnya ekigere mu nnyumba. Omukazi namuvaako dda yetawunyiriza. Ate lwaki? Ate olabika tewamugamba ye yasigalamu mu nnyumba. Neda chairman omukazi mugamba atambula agende gamba landlord ennyumba agifuniremu omuntu omulala nze sisobola kuddamu sisobola kudda wa mukazi oyo. Sira wadde okukwata n'ekikumi kyange. Nja kuwendulira poliisi. Chairman. Kati ne bw'ŋŋamba essaawa eno tebannona. Nze kankubulire ku chairman bagamba eby'omubi tebitottolwa. Naye ate bwe kiba nga kituuse n'okuntwaza ku poliisi. Ekisooka oyo omukyala omanyi okuzukuka ekiro. Nasooka ne ŋŋamba oba afunye ekirooto kya ntiisa. Bwe muba mwebase saawa eyo nga mwenda. Ogenda okuwulira ng'atandika okuseka yekka. Asese yemwe mwetudde n'asekera ddala ne ŋŋamba ye afunye ekirooto kya ntiisa. Ogenda okulaba ng'akyuka ng'akaaba. Bw'akutene ku mutwe ng'ate azibiridde. Nesooka ne mukoonako ne mugamba owaayi obadde otya ng'olabye
kiroto kyantiisa oluba okuddawo ogenda okudda atandika ofuluuta abolooga ayogera obumpungu obwama bwekuba obwama bwaseka bwatokota neŋŋamba nekibeerawo olwaleero nekibaawo enkya oba oli awo ngatandika okwesooza bwe yeegaaya aswankula bwe yeekomba bwatokota bwafuwa oluwa mukama wange egenda kugatta mandwa na mugugu ngatte ebizibu ebyange ngatteko n'eby'omukazi ntayi sisobola landiroodi akwate ebintu ebiri mu nnyumba abalemu ssente z'alina bw'aba omukazi amwagala amusigaze bw'aba tamwagala abalemu byasula ssente ze amugoba agende sisobola kuddida mukazi oyo nakudda mu nnyumba oba alina biki ze kyenjagala jangu ojja omukazi mu nnyumba ofune w'omupangisize ewalala omukazi bw'oba nga gw'omwetaaga mukuwadde n'abaana babiri be namuzaalamu tonsasula mbabawadde mbakuwadde omukyala mukuwadde n'abaana n'ebyomunju byonna saagala kuddamu wadde okuwulira ekigambo ekikwatagana ku mukyalo oyo saagala Mdobeso mugiwulidde bulungi omukyala asekaseka n'azuukuka n'ameketameketa amannyo omusajja n'agamba ntayi misinde n'adduka kati omukazi awuza yandeka mu nnyumba wali omeketa amannyo tewali tomubalirira singa yali musajja ng'amaketa amannyo olowooza omukazi naawe edduka teyalidduse yaligumye naga tukoze tutya abakazi nga baguma n'abasajja muli batiitiizi omukazi yenna bakatema batuukiriza wafunanga ekizibu tugumire tewatuwa kuddalamu abaana tasobola mutwala jajaba n'ekirala mukuuta n'ekintu kyokante guna abasajja tukumire tubiri n'abakazi bagumire ebizibu bingi webale nnyo senga ngena kati abaana babawadde mukunja yalina obwana obutono abaana genda obano nate n'omukazi bamukuweddeko totawaana byakuwanjula papa amannya ge naye bannanga oyeye meketa mutwala wa anakulira eyo kasana mu muli basezi webalege omukazi ekitambo nga kyakula sina kimu alina ekyebukojja n'ekyewaabwe musajja mutuufu omuntu w'ekitambo tayagalika omukazi kasita ategedde yeenoonye yejjanjabe ayiye malala va ku kitambo ni mulongo webale nnyo ne mulongo amannya nze Haji Kasuli Rashidi nga mbeera Kabowa ekambe musajja talina kisa munne yamufunanga mulamu kubanga toyinza kubanga bamuzaalamu abaana babiri balamba ngera ali mu mbeera eyo ng'ali mu mbeera bakitegeeza kyamujjira bugizi yani badde basala busozi magezi nti embeera eyo evuddewo etya naye n'abakyala bambi mwegendereza abasajja bemubuukirabuukira abo ne batagenda nawammwe singa yali yagenda ewaabo bandi badde basala amagezi okuviira ddala ewaka hajja tiwuuno ekigadde nti Haji Kasule emuku abamu balemerera buvunaanyizibwa ne beekwasa wamma abaana babiri n'oleka munno mu nnyumba kakati gw'osuubira nti abaana abo wabazaala ogenda bakola otya nga tobaagala olukalero kankubuuza abaana abo Allah bawa omukisa ne bagaggawala oyo omusajja n'atandika okwesesaasesa naye nze nkubuulira abasajja batalabirira abaana balabye n'empisa embi sikandi ndajja tinye Kabowa webale bambi abatalabirira baba tebalina ssente abamu baba nazo naye nga mu musaayi gwabwe ssente bazaagala ng'ewabeeri nnyo